basically nebaza nnyo Edrisa Msuuza olw'okumpushinga kuba nti nkola ne Gotujja ne ba B2C oluyimba olumanyikiddwa nga Gotujja era singa teyali Kenzo oba oliawo Star Recordings n'abaana bano naye ng'ate Kenzo yankolera kinene nnyo okuba nti recordinga n'abaana bano era sejjusa kuba nti recordinga na B2C. Webale nnyo Edrisa Msuuza, webale nnyo kuba nti onyamba, webale kuba nti ompushinga, webale kuba nti onjagaliza. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi wa Mtantambi Kimso Dinamo Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe blood wange, webale kuba nti onjagala, webale kuba nti osubscribinga gwe ya subscribinga eda nawe atandaba kuba nti osubscribinga mbakeka sero bene nti osubscribinga tugende mu maaso fena. Ngenda kutumirako Charlie wanga amanyikiddwa nga manager Roger, manager wa Spicy and Spice Diana. Big up on yourself. Nkwagala nnyo muganda wange. Yes, webale kuba nti okwasaganya system kwogera ne muganda wange amanyikiddwa nga Top Boy MC. Big up on yourself. Nakulwa lero njagala njogereko eri eggwanga ku nsonga za Edrisa Msuuza kugatane mchala mukulu amanyikiddwa nga yes Rema Namakula. Rema nakulwa lero avuddeyo na celebrating success ye eya Gotujja song. Gotujja song yali song of the year okumala mu award season. My people kugatane kuzina awards luongera nga lukula ku YouTube era nga Gotujja yafuka anthem ya 2019 nga tuyingira 2020. Wanono ensonga Rema mukogerako alina bazitangaziza eryekwangira tugenda kuba ntukutusa kusonolo ekyo oli waddembo kuba nti otula okalira ntambula fenna mu systems za Uganda mu Kamoli. Rema twamubuuzizako wae lwaki wasala okuba nti recordinga ne B2C oluyimba olumanyikiddwa nga Gotujja ate ne musigala nga muli bamukwano nnyo nti in that abantu bano bakukyalirako n'ewaka mubeera nabo so close and tight every day. Rema yavuddeyo n'agamba nti yali concert ya Edrisa Msuuza bacho Kenzo yavaayo bambi namusaba oba asobola okuba nti recordinga ne bana balenzi bano aba B2C oba Born to Conquer oluyimba era mukuba nti abasaba Rema yasooka n'akirowoozamuko naye n'akitwala ngeri Kenzo yali yakola nabo oluyimba olumanyikiddwa nga kapande nukola bulungi. So Rema yasooka n'afunamu embeera but later n'atandika okuba nti akkiriza mpola. Rema mukuba nti akkiriza bagenda mu studio ewana ensimu ne bakola oluyimba era nga oluyimba luno balutuuma Gotujja. Oluyimba luno Rema agamba nti bana bavubuka batya nnyo Katonda batandika okuba nti barecordinga oluyimba nga buli verse gye bamaliriza okurecordinga nga basaba Mukama abatekeremu baraka mu butyo mu kusaba ennyo Katonda yabanukula. Oluyimba luno lwafuka hit era nga lwonna lwabakolera sente mpitirivu paka sawa zino bana bavubuka tebaddanga mabega bazizako oluyimba baluyita Mundaawo zezimu ku nnyimba ezikyasinza okubeereza ettabo Gotujja ne Mundaawo. Rema agamba nti mukola ne B2C tebamanya oba oluyimba luno lujja kuhitinga oba terujja kuhitinga naye yalabiraawo era yebaziza nnyo Edrisa Msuuza namugamba nti bambi dia webale kuba nti ombeerera webale kuba nti ompushinga webale kuba nti wanjagaliza okola ne fresh talent nenkola nabo oluyimba ne lufuuka lwa tabo nnyo. Rema agamba nti Kenzo mubirala asobola okumugeya naye byekyatunganga ku career ye yamupushinganga era yamwagala nnyo okuba nti oba oliawo abeera successful. Rema agamba nti tewali lunaku Musuuza lwe yamugana agenda mu studio era nga Musuuza yamubeerangako namugamba nti bebi ogenda kutakayimba kituzako di newebaali nga tebakwatagana oba oliawo bulungi. Kenzo yamubeerangako n'okumuwa amanyi ogenda mu studio kyensonga lwaki Rema agamba nti ayagala nnyo Edrisa Msuuza. Tujjukire nti waliwo oluyimba lwennyini Gotujja mwe mwava n'engombo eyasemyekozo oba oliawo nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo bamaze okuba nti asuulibwawo. Wano nno Rema yakuba intro ekyasinza okubeera ey'ettabo yagamba wamponya bu love nigga busemyekozo. Love nigga busemyekozo eyo line yali egenda wa direct wa Kenzo. Wano nno lutujukiza obuyimba Rema bwe yafumitiramu Kenzo okuli siri muyembe bwe bantwala tokaabanga tokuba nduulu wuwi naye ng'ate Rema bwe yabyogeranga bwe byali bwe bamutwala omusajja natandika okuba enduulu wuwi mutala wange bamubbye era nga wano nno wavaawo n'engombo emanyikiddwa nga gavumenti weeyayo.
2020 Rema Namakula yebaza Kenzo olw'okumupushinga. Rema Namakula yebaza Kenzo olw'okumubeerawo. Rema Namakula agamba tajjafuna musajja ali supportive musically nga Eddie Kenzo. Era agambye nti Eddie Kenzo nkwagala nnyo gwe sweetheart w'omutima gwange, ojja sigala nga gwe taata w'abaana bange era gwe ojja sigala nga gwe namba emu. 2020 nkugambye Rema agambye nti Kenzo yamufumita dda mu bbwa era nga Kenzo musajja mmeketa atasobola kuba nti addizibwawo. Amwagala nnyo ebyaddala era nga amwagalira ddala. Bampita Ntambi Kimson namba Richboy ya Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe muganda waffe, webale kuba nti osubscribinga. Gwatana bakuba nti osubscribinga nawe eya subscribinga. Ngenda gamba nti big up on yourself. Ngenda tubirako tali wange ogulusemba. Uncle Manager Roger. Big up on yourself. Webale kuba nti otufollowinga, webale kuba nti otwagala. Kugatane blood wange amanyikirwa nga Top Boy MC Nest Spice Diana. Big up on yourself. Yo Rema for you. Tukwarare mu episode eddako. Bampita Ntambi Kimson.